إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. tukyali ku bibuuzo mu musomo gwaffe guno ogwa nzikiriza ne manhaji ahli sunna wal jamaa, risala ya al-allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah. hadhihi da'watuna wa aqidatuna. tusazeewo okubeeranga tufundikira risala eno n'ebibuuzo ebitonotono ebiri ku mulamwa ogwa risala eno gye tusomye. Naam, tafaddalu hafidhakumullah. Naam, Seka Hassan Kirima. Ekibuuzo kyange kiri ku nukuta ey'omunaana. Seka gye yagamba nti nakrahu ilmu al-kalam wa nara annahu min a'zami al-asbab litafriqati al-umma. Kati ilmu kalam saakitegeera bulungi, philosophy saakitegeera bulungi. Ilmu al-kalam ibadallah ye ilmu etazimbiddwa ku kitabu ne sunna ala fahami salafi al-umma. Nga ilmu eyo ba filosofa bajijja ku saidi ye Buyonani eyo ewabeeranga ba filosofa abayonani. Kakati nwabaawo abasiraamu ababuze abatunulya ilimu eyo ne bakuba ne baagala bagisike bagikwanaganye n'obusiraamu, ne batandika okudisikasinga ku bintu mu ddiini n'okubeera nga baanukula ensonga ez'enjawulo nga bakozesa bwongo obuli mahab obutazimbiddwa kitaabu wa sunna ku Qur'an sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. ne babula olubula olwewala, ne babuza olubuza olw'amaanyi. Era bwe tubeera mu Islam owa secondary syllabus ya O level, simanyi kati weefaanana mu kiseera kino nefe myaka gyaffe mwabanga mu topic eyitibwa Islamic philosophy, era nga baleeta abasajja babiri Ibn Sina ne Ibn Rushd. Kakati nga baleeta abasajja abo ababiri, Ibn Sina agamba nti omuliro teguliyo nejjana, naye ebintu ebyo Katonda yabiteekawo kutiisizaako bantu babeere abatuuze abalungi. Ibn Rushd n'avaayo naye philosophy. Naam, amulwala bayita ba philosophe, irimu eyitibwa falsafa, eyo irimu y'obubuze, ilmu al-kalam. N'agamba nedda omuliro gyeguli nejjana gyeri, naye n'ayogera ebigambo bye. Wahakadha ensonga eziri min usuli ddiini, ku bikolo byaki, ku bikolo by'eddiini, nga babizza mu bayizi era nga babiitirako n'ebigezo. Ibn Sina agamba atya, Ibn Rushd agamba atya, wahakadha. Eyo yonna ilmu al-kalam gye baateeka mu Islam. Kitegereka. Kakati abo badhullal, era Sheikh yali alaga obukyamu bw'abantu abafaanaganako bwe batyo, era nga yesambisa umma iremu efaanaganako bwetyo. Bigazi nnyo ebintu byabwe, bigazibwa mu bintu bingi, ne khulasa yeeyo. Jazakumullahu khairan. Naam. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Ekibuuzo kyange kidda eri omusiraamu alina ekigamba mbunno nze siri musalafu, siri kino, nze ndi musiraamu. Omusiraamu oyo Seeka tuyinza mu magezi ki mu mbeera eyo? Kakati ekigambo kino kiri mu bigambo ebiddiŋŋana ennyo, abantu babiddiŋŋana nnyo, naye nga n'ababiddiŋŋana bennyini bagezaako kulwanyisa mazima n'abantu abali ku mazima. Wa illa bo bennyini bakimanyi nti nno buli musiraamu alina ekibinja kyagwamu, era constitution ya Uganda Muslim Supreme Council etaawandiikibwa batabuliiki wadde abasalafu yakijjayo bulungi nti abeera mufuti w'eggwanga lya Uganda alina okubeera nga musiraamu owa ahli sunna wal jamaa. Ku ntegeera eyo olwaleero gye bagamba bo bennyini nti omuntu alina kweyita buyisi musiraamu, tubagamba lwaki temwagamba nti mufuti alina kubeera musiraamu ne mukomaawo? Wabula bakimanya nti singa bakomaawo waliwo abantu abali mu busiraamu nga si busiraamu abasobola okutuuka
ku kifo ekyo eky'obwa mufti ne bakyogera mu bwenkanya era mu butuufu nti mufti alina kubeera nga wa ahli sunna wal jamaa, musiraamu ali ku nzikiriza ya ahli sunna wal jamaa. Kitegereka ekyo bakikola ihtirazan olw'okufulumyamu bajjemu abakaddiyaani, bajjemu abashiya, abahamadiya babeere nga tebasobola kutuuka ku bwaki, tebasobola kutuuka ku bwa mufti. So nga babakoma wali nti nno mufti w'abasiraamu alina kubeera musiraamu n'omuhamadiya yali badde alina right okilaiminga okubeera mufti. Kadhalika rafidhi shi'i n'omushiya yali badde akilaiminga nti nno yali badde naye akkirizibwa okukola kaweefube okubeera ki, okubeera mufti. Wahakadha n'ebyefaanako bwe bityo. Naye bakimanye bulungi nnyo nti obusiraamu oluvannyuma lw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba ebinja byatandika okumeruka mu umma y'obusiraamu. Entegeera ez'enjawulo ne ziyingira mu umma. Abamu ne bakwata saidi y'obusuufi, abalala ne bakwata saidi y'obukhawariji, abalala ne bakwata saidi y'obushiya, abalala ne basigala ku nnono yennyini nnyini nga balondoola emisana n'ekiro kiki ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyaliko ne basahaba be nabo ne basigala ku ekyo, era nga ekibinja ekyo kyakusigalawo ila qiyami saa nga bwe yagamba alaihi assalatu wassalam, la tazalu taifa min ummati ala alhaqi zahirin la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik. Tiwagenda kukoma kubaawo kibinja mu umma y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ekibinja ekyo kinyweredde ku mazima. Bw'obeera nabo gw'ofunamu, bw'obeesamba tobakosa. Hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik. Bagenda kubeera okutuuka ku budde bwaki bw'ekiyama nga manhaja ahli sunna wal jamaa ekola etya weeri. Kakati abasiraamu bakimanye bulungi nnyo nti abasiraamu bonna abayitibwa abasiraamu tebalina ntegeera y'emu y'eddiini. Waliwo ebibinja ebigamba nti obubaka tebwakoma ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biba Ahmadiyya. Waliwo ebinja ebigamba nti obubaka tebwali bwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabula bwali bwa Ali, Jibrilu ne bukumpanya, abo bashiya. Waliwo abasinza nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bamutenda n'ebitendo ebyawuliddaani Allah subhanahu wa ta'ala ng'abasuufi. Waliwo ba khawarij, naam, abo abaliwo okubeera nga bateeka akavuyo mu umma ne dhalalati endala empitirivu ze balina. Abo nabo bali muki, bali mu umma. Bal firaq za umma mpitirivu nnyo, ba ashaira, ba qaramita, ba maturidiyya, ba ebinja biyitirivu byasooka okubeera ebingi mu umma y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakati buli gwobuuza mu abo nti oli muki agamba atya nti ndi musiraamu. Kakati gwagamba nti kikuulikira by'omuntu okweyita omusalafu. Nze bwe nkugamba nti ndi musiraamu nga ndi musiraamu ategeera obusiraamu ku ntegeera evuma basahaba, evuma Abubakar ne Uthman ne Umar ne Ali, otebenkera otya nange? Otebenkera otya nange? Singa mbeera nga ndi musiraamu agamba nti obubaka tebwakoma ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nga nange nyinawo nabbi wange Ghulam Ahmad, otebenkera otya nange? Kitegeeza nti bw'oba ddala ng'oli serious ku ddiini yo weetaaga okutegeera nti ono omusiraamu ddala ddala ali ku ddiini ki, busiraamu ki bwaliko, kubanga okimanyi nti abeeyita abasiraamu bangi naye nga balina entegeera nga zibafulumya ne mu busiraamu, abalala balina entegeera nga zibafuula abazuuzi mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Nekitegeeza nti nno kirimu ebyo ebitalina mutawaana n'akamu mu ddiini yaffe ekitiibwa, omuntu okubeera nga yeeyita omusiraamu era n'abeera nga yeeyita ekyo ekimwawula ku bantu abalina enzikiriza enkyamu. Kakati nga ffe tugamba nti tuli basiraamu abasalafu, tuli basiraamu abasalafu, tukyenyumirizaamu. Kyekiriwo okubeera omusiraamu omusalafu? Kirega ffe tuli basiraamu abeewala ebyo byonna byonna ebiri mu nzikiriza ezo eziri mu bibinja ebyo byonna ebyabula. Kaweefube waffe yenna wakola busiraamu nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yakola ki, bwe yabukola. Nabbi kye yakola bwe busiraamu, nabbi kyataakola si buki, si busiraamu. As simple as that. Ne tubeera abasalafu walillahi alhamdu wal minna. Naam Sheikh. Ekibuuzo, waliwo ensonga gye tuwulirako mu baganda baffe abamu naye nga bakyali wansi tebannaba kubeera nga bavaayo naye nga bagenda batoke abashababu nga babalaga mu bamu ku basheekha baffe
nga Sheikh Abdurazaq al-Badri hafidhahullah, Sheikh Rahili, Sheikh Raslani, nga balaga nti abo tebali kuki tebali kujadda salafia. Era abamu waliwo omuwalimu yali asomesa ekitabo kya Sheikh Raslani e Uganda, era bwe yali akisomesa ne babaira nga bewaza bashababu okubeera nga bakola ki batuula wali lw'okubeera nga asomeseza ekitabo kya Sheikh oyo. Kati ne kibeera nga kyaleeta shubha nti ate lwaki bagamba nti Sheikh simuki, ne kireetera okubeera nga twetaaga oba oliawo okumanya ebikolo by'abasalafu okubeera nga nabo babitegeera, kubanga bo tetubamanyikiddwako okubeera nti batuula ne basoma eddiini, naye ate nga bagenda batuukirira bashababu ne babateekamu manhaji efaananako bwetyo. Abo boyogerako mbamanyi bulungi, era ne manhaji yaabwe ngimanyidde ddala ey'okudda ku bawulama b'obusiraamu okubalonda n'okubeera nga bateeka shubuha ku daawa yaabwe, n'okubeera nga babaako abamanyi be basukkulumya olusukkulumya olw'enjawulo ku bannaabwe. Era nga okubeera omusalafu omutuufu olina okubeera nga tolina kyoyimirizaawo mu ddiini okujjako ng'osimbye mu mugongo gw'omumanyi fulani. Abo nno babuze, wadde ng'obuze bwabwe baabulira mu manhaji salafi, baabulira mu manhaji salafi. Omuntu asobola okubulira mu busiraamu obulijjeno, ye naabula n'afuuka Maturidi, n'afuuka muzikiri, n'afuuka mu khawariji. Ate omuntu asobola okubeera nga ali mu kibinja eky'amazima, ne mu kibinja ekyo eky'amazima nakyo n'abuliramu, n'afuuka imma haddadi oba n'afuuka sofuki oba n'afuuka ekira kyonna ekifaanaganako bwe kityo. Kakati kino tukimanye ab'ebitiibwa nti umma tugisiba ku majimu ayaba ulama, umma y'obusiraamu tetugizinga ku muntu mahma balaga min alfadli, ne bwayitirira atya nakola ebirungi bingi eri umma najigasa nnyo. Umma y'obusiraamu tetugizinga ku mumanyi, wabula tugizinga ku bamanyi. Kati abamanyi tetugaana kubaako betusukkulumya ku bannaabwe, tigundi ye masha Allah munene ate kuki kugundi, ekyo tekigaana. Naye nga kye bayita alhaqu, amazima mu ddiini yaffe ey'obusiraamu, tugirabata ku jamaa y'abaulama, tetugirabata ku alim omumanyi gundi ne bwabeera nga yakuŋŋaanirako obuki obutuufu. Eyo nukuta ng'otagitegeera osobola okubulira munda mu salafiya, n'ofuuka munharifun kabir, n'ofuuka omubuze omunene ng'obulidde munda muki mu busalafu. Ekifaananyi ekisinga okujjayo ensonga eyo ye mumanyi ow'ekitiibwa ennyo rahimahullah rahmatan wasi'a, wa rafa Allahu qadrahu fil mahdiyin innahu jawadun karim, eyakafa Imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah rahmatan wasi'a. Sheikh Rabi mukyasa kino omuntu yenna ayina mumarasa mu ilmu, amanyi ebifa mu nsi ya irimu, era omuntu yenna Allah gwe yawa ekyengera ky'okubeera nga ategeera as-salafiyya obusalafu nga n'ebigenda mu maaso mu nsi abimanyi, akimanyi nti Sheikh Rabi abadde rukunun azim, abadde mpaji luwaga, abadde mumuli, abadde lusozi mu nsozi za hadhihi da'wa as-salafiyya, za da'wa eno ey'obusalafu. Akoze omulimu munene nnyo mu kaseera ba ikhwanul muslimin we babadde baagala okubuutikira daawa y'ensi, ng'abasiraamu la yumayizuna tebaawula ikhwani khariji salafi, ng'ensi katogo. Ataaka akatogo iffe ab'e Uganda tukategedde nnyo, tukategedde nnyo. Tubadde tulina akasoggo, ng'akasoggo ako kalimu Jamiru Mukuru, kalimu Sheikh Ibn Baz, kalimu Osama bin Laden, kalimu Sheikh Abdul Karim Sentamu, kalimu Sheikh Abdul Hakim Sekimpi, kalimu Sheikh Muhammad Nasruddin Albani, kalimu akasoggo kaki akasoggo kamu. Naye nga abali omwo mu kasoggo akamu amazima bayina embeera z'eddiini za njawulo. Abamu banna bid'a, abalala baki, naye nga ffenna tulowooza nti bonna bafiitinga mu kasoggo aka katya kamu. Si bwe kiri bannange, bwe kityo bwe kiri. Era tubadde tuyinza okutunuulira Bin Laden n'ebikolwa bye ebyo al-af'al al-ijramiyya, ebikolwa ebyaki eby'obwononefu, ne tubikubira enduulu, ne tubikubira emizira.
n'atulisa abantu mu nnyonyi oba n'atulisa embase oba n'akola kino oba n'akola kiri ye ne basajja be netwala nti mujahidu era ali mukutaasa ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Kitegereka oba jamiru mukulu n'ayogera khutabu rannana n'akola bino n'akola biri nga tutwala nti mujahidu ataasa buki ataasa busiraamu. Naam, awamu n'ekyo nga bwe tulaba n'abasajja abali ku bulungi nga nabo tubatwala nti bano baffe nabali baffe, kwegamba mu bufunze nga tujjula okufaananamu abalaba bakabona nga bannaddiini ab'ekitiibwa n'abawalimu nga bannaddiini bakitiibwa. Naam, enkola y'abazidoolo kubanga ba ulama abo boyagala nnyo Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Al-Albani, Muqbil, abo bonna ba ulama, Sheikh Ibn Baz bangi bunnyo abo ba ulama. Totambula kinene nnyo awo nnyini ku ssimu yo, wenyini ku ssimu yo jibuuza olabe boogera ku Ibn Laden n'ebikolwa bye, boogera ku ISIS n'ebikolwa byabwe, ojja basiŋŋaana nga beemalayo mu kubavumirira bawandiisa ebitabo bakoze batya naye nga ate gwe bali obaagala nnyo nabano bakola otya obaagala nnyo naye nga bano bakugamba emisayi nekyo otya abo abasajja bakola ebikolwa ebyo basajja badhullaalu babuze n'ebyo ebikolwa by'owulira munnange tebikuba n'olowooza nti bamujahiduna fi sabilillah, tolowooza nti bali fi jihadi fi sabilillah, dhullaalu basajja baki babuze khawarij kilabun nar. Kakati gwe n'obeera nga bano obaagala nnyo nabano obakola otya eyo khalutu akakatogo k'enswa n'ebinyeebwa n'emukene n'ebijanjalo byonna n'obiteeka mu ntamu emu tukabaddemu era tukamanyi era tukategeera bulungi nnyo ndiruddaawo andi naye wano sibe kiri tukategeera bulungi nnyo akatogo ako. Ne wabaawo obwetaavu bunene abantu okubeera nga bategeera haqiiqa ensalo za salafiya ze ziriwa, obusalafu bwe buliwa. Tetubeera nga tulina muwaala ku basajja nga balwanyisa bakyawa salafiya kubanga waliwo omuntu abeerawo nga ali confused, so much confused. Naam, nga ayagala nnyo Jamiru mukulu ayagala nnyo bano baruasa badhalal bakarule n'abalala bafanako bwe batyabo badhullaalu abanene ba khawarij abaagala okufa, ate nga ne Sheikh Ibn Uthaymin, Albani nabo abaagala okufa, ate nga bano bayagala bagamba nti bali bawula ba hukuma babuze babanyi ba Amerika bamanyi baki. Naam, nabali bagamba nti bano ba khawarij basajja babuze kati waliwo ali awo wakati ye bonna mbwa abagatta bonna abakola atya takyawa ye tayina bukyayi mu ddiini ye nga abiteeka mu kifaananyi ng'obukyayi mu ddiini. Kitegereka n'abeera ngo yali confused nga bw'olaba omusajja yani zidoolo ayagala bakabona ate bakabona bakyawa bamaseeka ate bamaseeka bakyawa bakabona ate waliwo zidoolo ali awo bano bakabona abaagala nona abaagala ekifaananyi bamukira bannange omugasi agatta amasabo n'emizikiti n'agatta ebigali n'agatta n'akabokisi kebasoolamu ebinusu ku jjuma n'agatta n'agatta ebifaanaganako bwe bityo. Kakati akakatogo bannange wabaddewo obwetaavu era bukyaliwo nnyo okwerula ensalo, obusalafu butegeerekeke ng'omuntu abulengera wali nawe obwo busalafu n'obukhawariji ng'omuntu abulengera obwo bukhawariji. Kakati ate waliwo ne ikhwaniya. Ikhwaniya yo egamba etya? Ife tetulina mutawaana ku kibinja kyonna, tusooke twegatte tubeere kimu, tusooke tufune amaanyi mu nsi, then oluvannyuma tuleke tutuule ku mmeeza emu tulabe kyekyo tukyankalanyiza. Eyo in brief bw'owulya dawa yaba ikhwanul muslimina oba togimanyi in brief eyo ye structure yaayo. Kati ebisigadde byonna ojja bitegeera ng'obizimbira ku ekyo ye structure ya dawa yaba ikhwanul muslimina. Naam, tusooke twegatte jangu nga bw'oli oli mushia ekikulu oyogera la ilaha illallah, la ilaha ogyogera jangu. Naam, oli musufi asinze entaana ekikulu oyogera la ilaha illallah mujje. Oli mu khawariji jangu, oli muzikiri jangu, tusooke twegatte tubeere kitya kimu. Kakati bwe tumala okutuuka ku ntebe kati tuleke tuule ebintu tulabe ate kati ani yakyamira ludda wani yayonoonekera ludda wani yagira eyo dawa ya ikhwanul muslimin. Munnange etunda mu bwongo obutategeera ddiini, eyo etunda okufa. Ekituufu kubanga okwegatta ge maanyi ate okweyawula bwe bunafu. Ekituufu
tulina omulabo omu kakati bwe tuneyawulira bene tujja kusigala nyeema bega bwe munaamu kyali bina ate kati musalafu yena tujja kusigalira nyeema bega wahakadha tembamanya boogere farako bwe bityo abo ba ekowinga omubala guli omukolimire ogwaba ikhwanul muslimin songa nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala tekka kughutha okutaasa kwa Allah tekukka ku katogo tekukka kuki bano bavuma basahaba bano basinza nabbi omutenda n'ebitende byawulira Allah subhanahu wa ta'ala ate bano batta abasilamu ate bano Allah senusura kwabo Allah senusura kwabo la inna lanansuru rusulana walladhina amanu tagenda kwata khaltu ya bakafiri abo ajikwata ajikola atya ajeseko nusura kakati embera bwe mara okufaanana bwetyo wabaawo obwetaavu bunene abantu okubeera nga bategeera haqiqata salafiyya Allah n'aleeta abamanyi ab'ebitiibwa ne bateeka nnyo essira balina irimu mpitirivu mu bintu bingi era baaliwandiise ku bintu bingi naye baalabanga wano waliwo omutawaana munene eri fi ghumma eri mu kizikiza ky'amaanyi ne baconcentratinga ku nsonga z'okwenjula manahaji n'okuzikuba mu torch n'okulaga abantu obusalafu bwebuliwa n'obuze bwebuliwa buli kimu ne bakinyonyola ebikikwatako n'obuze bwakyo kati ala ra'sim ku mulembe guno kubaddeko ba mashayikhi ab'enjawulo kubaddeko Sheikh Muhammad Aman al-Jami kubaddeko Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali kubaddeko Sheikh Ubayd ibn Sulaiman al-Jabiri kubaddeko Sheikh Yahya ibn Ahmad al-Najmi kubaddeko Sheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali kubaddeko Sheikh Zaid ibn Hadi al-Madkhali kubaddeko ne batullabu abalala abakawa Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i n'abalala ekyo nno nga tekifuula bali ba ulama abasigadde Ibn Baz Ibn Uthaymin al-Albani Abdul Muhsin al-Abbadi Luhaydani Sheikh al-Fawzani tekifuula kubeera bano bye bali mu kwogerako be babimanyi bokka nti kwegamba eno irimu bano be bagirina bali ba aima abalete bagirina la bali inshagalu bil aqida bil fiqh bichi nabo ne baconcentrate ku nsonga eno bannayi wano waliwo obuzibu naam nga tuyinza okugamba nti aqida tu awalan yatunulya neera nti bannange tulina ekizibu kya shiriki tutekenya amaanyi kuki tekitegeeza nti abatali aqida nga tennabaawo beyasanga bali tebategeera tawhidi oba abatali batagamba nti nze madha ntambula dawa ya aqida tebategeera tawhidi wabula yeraba obuzibu nti wano waliwo omutawaana munene family zaffe no zijjudde obushiriku embeera obushiriku bujjudde eggwanga twongeremu amaanyi turakaze ewantu wano kitegereka kakati ne bakola omulimu ogwo Allah nawa tawfiq ba mashayikh abo kati ate mu sha'ani eyo nasitula ba'dahum ala ba'd abamu nabasitula kubaki kubalala mwabo Allah biyasitula yasitula Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali Allah namusitula olusitula olw'enjawulo ye yasinga okwandika ebitabo ebisinga obungi ye yasinga okunakada abasajja abo ye yasinga okuboolesa eri ensi nam fadajja al-qawm olwokuba ye yasinga okubakosa n'olwekyo buli baalaajana nga basinga nkoola linnya lye Rabi'i akitegedde bulungi ne bakoola Rabi'i bwe bakoola Muhammad Aman al-Jabi bakoola Muqbil ibn Hadi al-Wadi bakoola Yahya an-Najmi bakoola ba'imma abo abalungi kakati ne basukkuluma nnyo ne bayitiriza nnyo koola linnya lya Rabi'i lwaki ye yasinga okubakola ki ye yasinga okuba seka habibu nga bwagambye ye yasinga okuba kuba doozi kitegereka kakati kike bakola ne bamukyawa nnyo era buli muntu yenna atambulira ku da'wa eyo kakasa nti bana salafiyya tina shawaib tuleke kubeera basalafu abali mu khawarij tuleke kubeera basalafu abali mu ikhwani tuleke kubeera basalafu abali nanti niba imam baffe bajjenga ate imamu muzikiri ate oli musalafu ate abantu batwala wa muzikiri abakwasa Qur'ani ate nebide bifanako bwebityo tubeere basalafu haqqan wa sidqa tubeere basalafu abanna maddala kitegereka ba mukyawa nnyo olwekyo rahimahullah kakati wano tundi ku kibuuzo kati wano kakati ne wavaawo taifa nemwagala nnyo ekiyitiridde wa hukka lahum dhalik
era nga kyali kigwanidde okuba nti abakkiriza baagala nnyo omusajja oyo Rabi ibn Hadi al-Madkhali ne ba mashayikh abalala benkonyeeko. Kakati abo bamala okubeera nga bayagala nnyo sheekh oyo era ne baganyulwa nnyo mu da'awa ye era ne bategeera ebintu ebyo, illa annahu wabaawo ate abalala alladhina ghalaw, ate abaasukka ensalo ku sheekh oyo, fa alzamul umma, ne bafuula umma ne bakaka umma bi asriha, yonna okutwaliza awamu okubeera nti ma yantiquhu Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali kyaba ayogedde kyolina okwogera. Tewetegereza tosirikira tobuuza Rabi agambye kasoga nedda kati naam Sheikh olabye tayagala Sheikh tawa Sheikh kitiibwa alimu yani fihi nadhar, enjogera gye bakosanga fihi nadhar yeta kwetegereza. Lwaki? Kubanga Sheikh Rabi ayinza okwogera ekigambo nayaga nti bannange tulire nti bamasheikh abala kyoyinza okuti bajogerako ki kitegereka bulungi. Rabi agambye balinganga qaida erimu baiti erimu muqatrun nada, idha qalat hadhami fasaddiquhu fa inna alqawla ma qalat hadhami. idha qala Rabi'u fasaddiquhu fa inna alqawla ma qala Rabi'u. Nedda eyo nebeera nsobi, era nekituuka nga wabaawo amasail baulani bagafunako endaba eyaki eyenjawulo. Baba ulama basigala kujadda, basigala ku bulungi wakati waabwe. Rabi akimanyi nti si kyayogedde nti mulzam li akharin, kyayogedde n'abala bateekeddwa kitwalanga kyatteeka ne bawula bateekeddwa kitwalanga bwakikoze eki nga bwakyogedde. Akimanyi nti asobola okusobya, asobola okuseerera, asobola obutamanya, asobola muntu ng'abantu abasigadde, yaani mumanyi ng'abamanyi abasigadde nti lahum sawab wa lahum khata. Kiteeka bulungi era takirumiriza balala. Naye aina al-afa, omutawana guli luddawa al-afa fil atba, omutawana gubeera fil muhibbina. Eno message egende wabuli muwali mu yenna sheikh waliwo abantu nga bamutawana eriddawayo okusinga bali abakuvumirira, abantu abakulaga nti bakufiirako abo alladhina nga bawlebaga alladhina yakiluna laka almadaih, abakubongo gwabwe bitiyo byakuwaana kwira praise buli kaseera oluusi babeera babulabe eriddawayo okusinga abantu abakola batya abakubamu ebituli. Abantu bangi waliwo taifa eyasukka ensalo ku Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, era neteeka omuntu yenna ayagala eyetegereza ekigambo Sheikh kyagambye nemuteeka mu kifaananyi nti alwanyisa Sheikh, akyawa Sheikh, tayagala Sheikh, ne beefuula bamwagala okusinga abaki okusinga abalala, bal ne beefuula bamwagala okusinga baulama. Kitegeeka bulungi, ne beefuula bamwagala okusinga baulama banne. Kakati Sheikh Rabi' alina abantu minal mashayikh nga bakolanga akhta, era nga yali mulungi nnyo mu kunakada akhta, yani ensonga bwejjanga ekhalaf manhaji salafi nga ajogerako. Kitegeeka bulungi, kati ajogerako atya bino tubiwulirize bulungi nnyo kuba fitani zitambulira nnyo mu mulyango guno. Tezikomeeyo yokka mu Buwarabu na luddawa ne waffe ku ground zibaako ezifaanaganako bwe ziti, ne bwe ziba nga ziri ku level ya wansi ne ziba mu kiti kyekimu. Naam, Sheikh Rabi' omanya ayinza okwogera ekigambo nga nsobi nakiwulira nti eyo nsobi kikhalaf manhaj as-salaf oba daimi ad-du'at, ayinza okuba sine sali nti mumanyi wabula muba bad-du'at bibawo nnyo bad-du'at ba mashayikh nakola ensobi. Sheikh Rabi' nasomesa ku nsonga ekigambo kino khata nsobi kiki bakola nga bakwata eyo ekyo kigambo Sheikh Rabi' kyasomesa nti khata, nga badduka nga banoonya ekigambo ky'omusajja oyo yakyogedde mu ddoboozi lye. Naam, nga bakisitula yeta bukolokolo, nga baleeta akantu kano Sheikh Rabi' kagambye nti khata era manhaji yaba mathalan ekyo kigambo ashaira bebayogera ekigambo kifaanako bwe kiti nga bakyambaza ku gundi wali nga basaasanya mu nsi. Kiki bakola nga baga oyo sheikhi mutakallamu fihi, Sheikh Rabi' takallama fihi au Sheikh Rabi' hadhara minhu au bujulizi ki Sheikh Rabi' aina weyogera ku kigambo ekyo kigambo kikyamu era kimanhaji abagundi ne bakwata oli ne bakireta ne bakigatta ne bakiteeka wano ne batandika okuba campaign ey'okusuula omumanyi oyo. Naam,
eyogera ekigambo ekifaanaganako bwe tekyalimu ensobi era nga bakitadde mu kifaananyi Sheikh Rabi' yamukola ki ya muhadhara. Ebyo bwe bityo bingi bikubyeko mu daawa era bikolebwa abantu babikola. Abo nno babeera bafujjaaru mu daawa, babeera boononefu mu daawa, ne baleetera bamashayikh okkoonagana. Omusajja n'atuuka ng'ekigambo kisaasaanyizibwa, mathala ayinza okuba ali Somalia eyo, Abasomali bamuyinako waliwo Abasomali banne abamuyinako egundi nga bakwata ekigambo kyayogera nga bayita ekigambo kyarabi nga bakigatta nga batandika okusaka kampeni mu Somalia nti oyo Sheikh Rabi' hadhara minhu. Sheikh Rabi' yagante eno gundi oyo muganda waffe alimu ashariya ayinamu gundi ayine omusajja nga atuuka ogende bannaishi obaze kukola umura nga agenda wa Sheikh bannaishi abange hal ndi ashari hadharta minni ndi ashari wagamba abo tebansomaako. Sheikh nga awulira bipya yekanga byekange nam tekikibuga n'okumumanya tamumanyi oluusi tamumanyi neyeeyo Abasomalia bamumanyi n'omugaso gwakola luddawa gwakolayo ne bano ba detractors abakola ki abamulima empindi ku mugongo abagezaako okumukola ki okumulwanyisa nga bakola obadibadi obufaanaganako bwe butyo. Ebyo nno babikola ku bamashayikhi bangi abajjudde khair. Mwe muve ekibuuzo nga kino kakati Sheikh Rabi' akola tahdhir mu Sheikh Sulaiman al-Ruhaili. Sheikh Rabi' dala yizo okugamba nti musoma ku Sheikh Sulaiman al-Ruhaili, ayizo okugamba nti musoma ku Sheikh Muhammad Said Raslan temusomako oba Abdurazaq al-Badri oba mashaykh abulafanako bato kalla wa hasha. Aba mashaykh abagala batulabu be abawe bitibwa wa hakadha naye bafattanuna ba maftunun bibakola ebintu ebikola bitya ebifaanaganako bwe bityo. Yaani olina kubeera nga ebintu obitambuzanga bwe baagala bo oba seekyo nga bateekawo collision wakati wo ne Sheikh Rabi' basobole okubeera nga baleeta fitina mu ngeri emu oba endala. Ekisembayo mu ngeri efaanaganako bwetyo be bantu era mu ngeri yemu nti wabawo amasala Sheikh Rabi' n'alaba endabayi omanyi omulala n'alaba eki endaba endala ne balyoka basitula omuyaga mu bbanga ensolo nekwata enfufu olufu mutawaana ki. Sheikh Rabi' agamba atya notagamba nga Sheikh Rabi' bwakoze eki bwagambye. Ne bakwata umma ne bajerabata ku shakhs eyo da'awa eri marubuta ala shakhsi ebeera ala khatarin azim ebeera ku mutawaana gw'amaanyi. Ibn Mas'ud yatuwa qaida yarugan fa innal hayya la tu'manu alayhi fitna. Naam omulamu tebakola batya toyina garanti nti agenda kuwunzikira ku khairi eyo. Mubeera okumunanga mwamumalirako eddiini wena mwagikwasa ye mwajejjako ne mugikwasa ye. Naam ogenda okukeera ku macanga singa afuuka ekintu kyonna oyina garanti ki? Singa afuuka ekintu kyonna ekyawukana ekyo buli ky'omulowoleza aba akulese masaŋŋanzira. So da'awayo bw'ogiteeka bw'ogikwasa ba ulama eddiini yo nebeera nga eri ku ntegera y'aba ulama bi asirihim. Naam mu buki ng'ekibinja ky'aba ulama eddiini ebeera safe. Eddiini ebeera ki? Ebeera safe. Inna min awsa'i awiyati al-batil al-ghuluw fil afadili. Yogere ekigambo ekyo alyani Sheikh Abdurrahman al-Muallimi rahimahullah rahmatan wasi'a. Ekigambo ekyo hatta yuhkani Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ne kiri mashhur nyoko Abdurrahman al-Muallimi rahimahullah. Obukyamu obusinga obugazi abantu batambulira mu da'awat kwe kusukka ensalo okuba ki kuba ebitiibwa. N'olwekyo bannange da'awa yaffe tetambulira ku gundi. Munnange tokwata da'awa y'obusiraamu n'ogiteeka ku gundi. Tokwata da'awa y'obusiraamu n'ogikwasa ekibinja. Naam ebinja bikozwe da'awa bingi. Jamii ekola da'awa, lakini tawala ekola da'awa, Manaru Sunna ekola da'awa. Tokwata da'awa yo da'awa yange ya Manaru Sunna. Da'awa yange ya Aqidatu Awwala. Da'awa yange ya gundi la. Da'awa yo ya majmu'atul mashayikh fil bilad. Ba mashayikh abali ku tawhid ne sunna ekigambo kyola kibatambulirako ngokasa batandika tawhid ne sunna ekiriko obujulizi mu Qur'ani ne sunna kyekigambo kyokolotya kyotambulirako. Lwaki ebibinja bino lwaleero gundi akikulembera ekyano osingana nga ate omulala aliko oba yayitawo ogenda okwekanga nga yakikutte yakikola ki yakivuga. Naam
yakivuga gwe ngati nze ndi wano nedda munnange tibibanga bya bibina bya obufuzi nti no gwagula kadi ya DP wawagira bene kiwanuka nodda kawanga semogerere nodda ku mawo nodda kwani ojja kubeera okwo oba twakisikalako babiri nze nyina kadi ya DP si bwe bityo munnange eno ddiini bitegerekese bane twebaza Allah tusobozeseza okumalako risala eno eya al-allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i hadhihi da'watuna wa aqidatuna وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.